Abasabe mugira mutura muntu omunyumba ajja kujja abebazi ddala Kato yali ayagala nnyo obwakabaka era nga bwe tukifuba amaze okugamba nti political statement akyagala nnyo ekigambo ekyo atikunga abantu bajjangala kikoze statement ono kyangeryezala okujjako lumu lwokka aga nti basobola kugala leediyo nga nti ageza ntigala nababagala nebagigala nayibira yalinda abaana teyabalaba ekyo kyafudde nakyo bakimuluma ekyoyagala tuba nti agigala alaigala nebabulayo nayogera okujjako waliwo omwami omuliyambire era yagendayo namwebaza omwami balinga bakusupaakakyosi bagala CBS okumala emyezi 13 ebyoyageekesa emyezi 13 batuusa abamuga nti naye kati wano waliwo leeteeka ogandi lusiira kamala emyezi 12 yali byesaala okwagala Uganda abaana banyumira nobwe batwabadetambulira twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyafaaga naffe tukikuumenga nze nayimba ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga twesimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaaga naffe tukikuumenga. Oh Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United, free for liberty, together we'll always stand. Amsekube, saudo dusara. Sigare na Now
Katolo Bwama wane Mutundwe era nga embeera nga bw'olawulira ekiri mu background nti embeera ekyali ya kunyolwa wadde ate ekiri wano kyawukanako n'ennyimba endala oba families endala abantu nga bafiiriddwa okusinziira ku kiraamo ky'omugenzi Katolo Bwama yagamba nti tayagala okubaawo okunyolwa kwonna mu maka ge Katonda bw'anaaba nga muyise era ng'olunaku olwaleero abantu bakyagenda mu maaso n'okubanga celebratinga n'okwebaza Katonda oba bajaganya olw'obulamu bwasobodde okubanga awadde Honorable Katolo Bwama Kato omugenzi ng'afiiridde ku myaka 52 wenjogerera ezimu ku report ezakafuluma kwe kuba nti post-mortem report emaze okubanga efuluma era nga ku ssaawa zabadde ssaawa 11:30 akulembeddemu enteekateeka zonna ezigenda mu maaso Honorable Muhammad Nsereko n'ategeeza ensi yonna oba eggwanga lyonna n'emikwano gye nti bamaze okukebera ne bazuula ekiki ekyavuddeko obuzibu era Honorable Katolo Bwama ekyamuse mutima gwe gwavuddeko obuzibu n'afa n'ekirala abamu ku bakulu abazze mu kitundu kino oba abakulembeze abazze mu maka gano okubanga bakubagizaako ku famire ye mwe muli ab'ekitiibwa okuva e Buganda era nga Katikkiro yakiikiridwa ow'ekitiibwa Kawase then n'ow'ekitiibwa okuva mu government central government minister owa higher education John Chrysostom Muyingo era yabaddewo wano mubaka bwe n'ategeeza nti abaana ba Katolo Bwama bonna bajja kusoma era bafune degrees n'okweyongerayo paka we banaamalira ekyo government esobola okukola era naye nga ye ng'omuntu yeeyamye okulaba nti at least abaana bagenda maaso n'okusoma n'okuyambako ku famire naye obaka ovudde mu Buganda bo bagambye nti Katolo Bwama bamujjukira nnyo ng'eyakola ku mukutu ogwa Buganda ogwa Chabasa oba CBS era nga bamwebazizza okuba nti at least mu biseera biri yagezaako okutumbula nnyo radio yaabwe omukutu ogwo kulaba nga at least empeereza yaabwe esobola okuba nga etambula y'ensonga lwaki Buganda esindisa omuku ng'akikidde Katikkiro okubanga asobola okujja wano n'akubaguzaako famire bwe tudda mu bakulembeze abalala bava mu art oba mu entertainment sector kuliko Charles James Senkubuge era nga general manager wa Salt Media yomu kubaliwo mu kiseera kino abali wano ndabyeko omuyimbi Rema Namakula Misa Tesemakula ndabyeko omuyimbi Haruna Mubiru omu ku bannamawulire abadde bakyasinza okukola interview ezinga n'omugenzi Katolo Bwama ye Kasuku bantu gwe mumanyi era naye ali wano n'abalala bangi abakyagenda maaso n'okubanga beeyiwa mu maka gano kyentegeddeko gwe kuba nti n'omusumba Aloysius Bujingo agenda kubanga atuuka mu maka gano olunaku olwaleero era bw'anaaba atuuse of course kya kubanga tubatuusako enteekateeka zino naye nga bwe twogerera bakyagenda mu maaso n'okubanga bayimba ennyimba ez'okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Honorable Katolo Bwama ababaka ba Parliament okuva mu constituency ez'enjawulo nabo bakyagenda maaso n'okubanga bajja wano we tuli tewali kukaaba wabula abantu bagenda maaso n'okubanga basanyuka njagala kujjukiza gwe atulaba ssaawa zino nti Katolo Bwama yaleka ng'alaamye nti mu famire yo ba mu maka gano teyeetaagamu muntu yenna akaaba so bagenda kubanga bamala enaku 7 era nga ku lunaku olwa Mande okusinziira ku nteekateeka efulumye bagenda kubanga bamutwala ku National Theatre Banakatemba n'abantu abalala basobole okubanga bajaguza olw'obulamu bwe njagala kubanga njira mbazayo mu studio ebinaaba bisinga ku bino nja kubanga tubibatuusaako mawulire gaffe aganaaba gaddirira Godfrey twebaze nkyali wano Mutundwe mu maka g'omugenzi Honorable Katolo Bwama tukusaba mukolo guno ogw'olunaku olwaleero okuguteeka mu mikono gyo gutambuze bulungi ayi Mukama
byonna ebiire wano nga bizimba buzimbi ku tofaali ddene Katulu bw'amali abadde ateeka ku Republic of Uganda. Tukwatize bw'amaanyi Mukama era tugende maaso nga tusaba n'okwagalana eggwanga n'ensi Uganda Mukama tumulize ekingi olw'amaanyi olwakitiibwa fuga lunaku olwaleero n'ennaku zonna zetutambula wano fuga Mukama Katonda byonna tuteeka mikono gyo paka ate tunamumuza mu maka ge ag'olubeerera mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe musabidde mu kaseera ak'okufa kwaffe amin. Mirembe ojjudde Omukama alina abakazi bonna n'enda yawe bw'omukisa Katonda osaabire faawo kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe amin. Mirembe Maaliya ojjudde enneema Omukama alina yawe bw'omukisa mu bakazi bonna n'ensi omwana w'enda yawe bw'omukisa Maaliya omutuukirivu era Katonda osaabire faawo ojjudde enneema Omukama alina yawe bw'omukisa mu bakazi bonna n'ensi omwana w'enda yawe bw'omukisa Maaliya omutuukirivu era Katonda osaabire faawo kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amin. Mirembe Maaliya ojjudde enneema Omukama alina yawe bw'omukisa mu bakazi bonna n'ensi omwana w'enda yawe bw'omukisa Maaliya omutuukirivu nnyina wa Katonda asabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Omukama alina yawe bw'omukisa mu bakazi bonna n'ensi omwana w'enda yawe bw'omukisa Maaliya omutuukirivu nnyina wa Katonda asabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera. Era yampadde omukisa n'aŋŋamba wano wajja okwogerera ate mumulaba anfaananamu twawula ddiini Mukama yeebazibwe tukubire Mukama engalo eza waggulu nga z'amaanyi ddala. Tuyimuze emikono tusabire famire yonna Katonda aginyweze. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nyweza famire eno. Famire eno olwaleero ekyagumyegumyeko kubanga tujjuzizza wano wonna. Ne Mukama akaseera kagenda kutuuka nga mu luggya luno temuliimu bantu bwe bati. Tukwegayiridde ojjuzeewo bamalayika. Abaana bano babeere bagumu, maama abeere mugumu, obeerawo gwe oli alpha era oli omega. Tosooka ate tokoma, gwe ntandikwa gwe olubereberye ate gwe wenkomerero. Tukwegayiridde amaka gano gabeere mu mukono gwo, buli kyetaago kyonna gw'onoogabirira. Bayibuli ekwogerako nti oli taata w'abamulekwa, ate era Bayibuli ekwogerako nti oli bba wa bannamwandu, ate era Bayibuli ekwogerako nti omutonzi waffe ye bbaffe. Obeerere ddala oyo agabirira agaba obulamu mu kifo kino. Naffe ffenna ennaku omusanvu ze tugenda okumala wano ng'omugenzi bwe yalaama, otuweerewo obulamu waleme okubaawo ekizibu kyonna. Tewali aliirawo kintu n'alwala, tewali anywerawo kintu n'alwala. Tutukuza byonna ebikozesebwa mu kifo kino, n'ekifo kyonna tukitukuza nga tuyita bamalayika okwetolola amakubo gonna nti abeera azze mu kunkubazi munnaffe ajja bulungi era bwe kuba kuddayo n'addayo bulungi. Tusabye Mukama otukolere ebyekisa bingi mu kaseera kano ak'okkomyawo emmeeme. Mu Kristo Yesu Mukama ffe tusabye, amiina. Ebyokwogera ku muganda wange Kato bingi, naye ebigambo byo byampeddeko. Kato kyakuyigirako kinene nti musajja akuuma emikwano. Nali ne Kato mu myaka gya 9 atuuse kuyitibwa Mukama nga tukyakwatagana bulungi. Njagala kwebaza Alhaji Muhammad Nsereko muto wange. Abantu abo abasatu nze Kato Nsereko abantu bade tebamanyi nti tubadde ba mukwano nnyo mu ngeri eyo, naye nga tuli ba mukwano oguliddi, naye ate Nsereko ansinzeeko tumukubireko mu ngalo mu kaseera bwe kati. Webale Muhammad Nsereko okubeerawo, webalire ddala okubeererawo Kato
Kato aliko ekirala eky'okuyigirako ng'ogyeko okukuuma emikwano, aliko ekirala eky'okuyigirako nti ne bw'oba olina amawulire mabi gatya, relax. Kato yakitegeera ekyali kikwatagana n'omutima, naye ndowooza ffenna abalowooza nga tuli balamu tewaliwo abadde musanyufu kwenkana Kato. Eno ensi tuli bagenyi, tujja kuvaako ffenna, naye amawulire ne bwe gaba mabi gatya, sigala nga yeggwe ove mu nsi ng'ojjukirwako birungi byereere. Nze nalowoozezza nti yandibadde yagenda dda, naye yagaana okwenakuwaza, yagaana okwekubagiza, yagaana okwebowa, ndowooza ng'abavubuka bwe mwogera. So twebaza Katonda olw'obulamu bw'awangadde. Kyensaba Mwami Charles James Ssenkubuge n'abalala ababadde bawandiika omuzannyo ogwo ogwa Ceasefire, ebirooto bya Kato mubimanyi. Kato tubadde tunyumya, yannyumizaako ayina waazimba wano wabadde azimba nga gano amakakitole eri agala gava kitinga, eri agala gavaamu aleke nga wonna wonna theatre, nga theatre ey'amaanyi wano, production zibiki twatula nanyumizanga ebintu byana bya bombe, naye nga mu byonna alumirirwa talenti, ng'alumirirwa talenti. So nangamba kati olaba nali mpangisiza Cold Kampala nteekewo theatre y'omulembe naye byakupangisa, nangamba natumye entebe za ssente nnyingi waliwe tuziteeka. So mbeegayiridde Mwami Charles James Ssenkubuge ne bannabitone abalala abali wano, Omwami Abe Mukiibi, bwe tubanga ddala tusiima Kato tukole ebintu ebi. Ekisooka, ebirooto by'okuyimusa talenti tubitwale mu maaso. Ekyokubiri ate nga kikulu nnyo, nga bwe tujjudde wano olwaleero, tuleme okuteekawo ekiwuubaalo ekinene. Ffenna tutegeddewo, tujje nga tubuuze ku baana, tumanye ne bwe bali, tumanye bwe bali, tumanye bwe bagenda ku masomero. Mbeegayiridde wano tujjudde kati bagumyegumyemu, naye ennaku bwe zinaawera 8, 9, 10 ng'omusanvu gweddeko gwe yagamba, wano wajja kukaluba nnyo, eno ennyumba ejja esukke. So tufisengawo akadde tukomewo. Ku lw'okuziika muganda wange, nze ngenda kuwaayo obukadde 5, ngenda kubuwa muganda wange Nsereko. Nja buleeta enkya, nja kusala amagezi tukwatagane essimu njirina neyanga giina. Obukadde 5 buyambeko okuziika, kubanga kyekisobola okusembayo ng'ettafaali ku bulamu bwe. Ebisigadde tulambulenga omwana abaana bonna ne maama waabwe. Mukama abampeera omukisa, mwebale okunzikiriza okwogerako gye muli.